Bwengendako mu nsiko y'ebyemizannyo akawungeezi k'olwaleero nga salesale w'okwewandiisa ng'ebibiina ebiddukanya emizannyo mu ggwanga wa leero. Ekibiina ekiddukanya emizannyo mu ggwanga kiyite National Council of Sports kitegeezezza nga ebibiina 25 bye byewandiisiza ng'ate yo FUFA eweereddwa ebbanga lya ssabbiiti 2 okuba nga yeeterezezza. Kino kiddiridde FUFA okusaba NCS mu butongole esisinkane ekibiina ekiddukanya omupiira mu nsi yonna ekya FIFA babeeko bye bakkanyako nga FUFA tenneewandiisa. Leero yebadde salesale wanga 3 June omwaka guno yateekebwawo National Council of Sports ekibiina ekikulembera emizannyo mu ggwanga eri ebibiina byonna ebikulembera emizannyo mu ggwanga okuba nga byewandiisizza. Wabula bwe buzibidde olwaleero ng'ebibiina ebyo ddala 50 byokka bye byakeewandiisa ne National Council of Sports nga Nicholas Mulamagi Ssaabawandiisi bw'annyonnyola. Etteeka eritwala ebibiina ebiddukanya ebyemizannyo eryabagibwa mu 2014 fenga National Council of Sports tubadde tujja nga tuliteeka mu nkola. Olwaleero wenjogerera tulina ebibiina 25 ebiddukanya ebyemizannyo ebyakeewandiisa. Mulamagi annyonnyodde nti bo ng'aba National Council of Sports bakyayimiridde ku salesale gwe baateekawo wanga 3 June omwaka guno okubanga ebibiina byonna byewandiisizza era ebyo ebitewandiisizza lwaleero biriwo obumenyi bw'amateeka. Ate waliwo ebibiina ebirala ebitaateekayo kusaba kwonna ebyo okutandika n'enkya tebiddayo oba tetubisuubira kuddayo kweyita nti bye bitwala ebyemizannyo mu Uganda. Bw'oba omanyi toddukanya ekibiina ky'omuzannyo naye nga tewaleeta kusaba ku National Council of Sports tetulina fayiro yo. Ku nsonga ya FUFA okubanga tenneewandiisa, Mulamagi ategeezezza nga bwe bagyongeddeyo salesale wa wiikisi 2 okuba nga beeterezezza. Ffe ng'Abannayuganda ng'abazze bafolowing etteeka engeri gye lyabagirwamu abakukutivu mu mateeka twaka tujja kuwuliriza tulabe wiiki nga 2 zokka. Gye buvuddeko National Council of Sports ne Minisitule y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo wamu ne ofiisi ya Ssaabalungamya wa gavumenti ku by'amateeka bakola ennongoosereza mu mateeka agafuga enzirukanya y'emizannyo mu ggwanga. Ebibiina ebimu ebikulembera emizannyo mu ggwanga nga ne FUFA mwegitwalidde gebitakkiriziganya nago. Wano National Council of Sports yavaayo ne salesale ewaleero nga ennaku z'omwezi 3 June omwaka guno okubanga ebibiina bino byonna ebikulembera emizannyo mu ggwanga byewandiisizza ne National Council of Sports. Ku Kingdom TV amalindi g'ebyemizannyo nze Brian Katende. This is Kingdom TV.